Abavubuka mu district ye Kalangala basabye gavumenti ejja obukwakulizo ku ssente zeebawo okwekulaakulanya nti kuba obukwakulizo buno bubalemesa okubaako ne kye batuukako. Atoge okuva eri linnya eryato jangu ekimesenge Kalangala ddayo kyamanya nkyakomewo ssente ale tukwata mu nsawo yaffe. Siri mumativu namanya nancha Juliet kubaze na saba size nfunye. Obumu ku bukwakulizo obusibwa ku ssente zino kuliko okugulawo akawunti mu banka bo kye bagamba nti banka mu kitundu kino eri emu yokka so nga okugituukako kimalawo kumpi ensimbi zonna omuntu z'aba yeewoze. Ate ekintu ekizibu ekisinze mu bintu bino pepa wakaali ku bintu bino tambula oddeeno vena misoke ojje Kalangala ate kati kyapasoni ataakomewo kwegamba ssente zigwera mu kkubo. Bazitugambye okuzitukwasa si mu kasi wabula mu check. Kati omuntu yakoze program ya sente ezo ng'ogenda funa milioni 6 bizigenda okukola bwono obanga ogenda zifuna omale genda okutwalayo check tezigwere mu kutambula. Ogambye nti osasula omuntu emitwalo 3 oli mazinga ng'alina okwesa lita 8 okujja okunona emitwalo 3. Basabye abakulembeze baabwe naddala ssentebe wa district Wile Lugoloobi okutuusa okwemulugunya kwabwe eri be kikwatako. Ajja n'ekiwandiiko ekyo nga mulaga oti ekintu ndi ssente tetujja kusobola zikozesa olw'embeera bweti. Tusaba batukyusize mu mbeera bweti tukole bweti. Ebyo nga biri bitamyuka RDC w'Ebugiri Elijah Mudoyi alabudde abavubuka mu district eno okukomya omuze ogw'okugendanga mu birabo by'emmere kyokka nga bakyala baabwe n'abaana basiiba njala. Abyogeredde mu kutongoza ebibiina by'abavubuka mu kabuga k'Ewangobo mu ggombolola y'e Nabukalo mu district ey'Ebugiri ng'ebibiina bino 8 byasazeewo okwegatta bikolere wamu. Sayo noloza ngageze mbasada naye kireete ekyo obuteesobola omuntu ateesobola alingiriza nnyo mukyala. Abawadde amagezi baleme kulowooleza mu gavumenti kubawa buli kiseera kuba ebintu gavumenti byegaba byagigwako. Ssentebe w'ebibiina bino Aramanzan Karenzi akukulumidde abanadzi ababawa obukoko obutakula. Omuntu okoli awaje okumbeza ayinza obutabagemera kutya amagezi gaje okolaki Musa Balikowa ne Kajubi Twaika Chironde be bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.